ayitibwa Ramathan Kareem ebeera buli lwakusatu nange omwana w'OMUBEJJA JAZIRA NABABI era nga asinzidde wano ku MRL TV Mengo Kakeeka. Abalabi abalungi temwerabira ku subscribinga ku YouTube channel zaffe, ku likinga, ku sharinga. Omulamo gwa leero kugamba nti biki ebyonoona okusiiba oba biki ebyonoona ekisiibo era oyinza byewala otya. Sikirize mbanjulire omugenyi wange gwe nayise naye mu studio ayitibwa Imam Ali Matufu abeyanjulire abalabi baffe abalungi. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala atuwadde ekyengira ky'obulamu kubeera nga tuliko mu maaso gammwe kubeera nga tubaweereza ku mutimbagano gwaffe guno ogwa MRL TV. Nja kwebaza akakisa kampeereddwa okubeera nga mbeeyanjulira mu bujjuvu. Nja kumwebaza omukyala nkyaziza omukyala JAZIRA NABABI nga babagambye OMUBEJJA. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga amuwamu obulungi ne programu yaffe eno abeere nga mugifollowinga olw'ebibala ebinyuvu bye tubaweereza. Twakisa kano okubeera nga mbategeeza amannya gange Matovaali nga bamaze okubeera nga nyanjula ku Muteesa Owano University nga nkola nga imaamu ku ssettendekero yaffe eyo. Tweyanziza nnyo, tweyanze okubeera nga mutulaba. Nja kubeera nga nzaayo akakisa kano akampeereddwa omukyala JAZIRA NABABI okubeera nga atwala mu maaso biidhinillah. Kakati Imam, badde nsaba okwanjulira omulamwa gwa leero. Omulamwa gugamba nti biki ebyonoona ekisiibo oba ebyonoona ekisiibo ky'omuntu era omuntu yandibyewaze atya. Badde nsaba Imam otutangaazeemuko kubanga abantu abamu tusiiba olusi ne tukola ebintu nga tetumanyi, olusi ne twonoona mu butamanya nga tetumanyi nti munnange byonoona okusiiba kwaffe. Alhamdulillahi rabbil alamin. Omulamu ogwo mulungi nnyo nga omukyala nkyazizza watwanjulidde. Ebiseera ebisinga abantu bangi tusiiba ne twesanga nti tusiiba ekisiibo nga twebala nti tusiibye naye nga mu butuufu tetusiibye. Ngaki nti omulamwa gwaffe gugamba nti biki ebyonoona ekisiibo oba biki singa omuntu aba nga abikoze nga amanyi ye asiibye naye nga tasiibye. Tugenda kubeera nga tulaba ebintu ebyo mu bufunze tumanye nti omuntu mu butuufu asobola okubeera nga alaba nti ye asiibye naye nga takoze eki nga tasiibye. Ate nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yabeera nga tutegeeza mu Qur'an mu surati al-Baqara ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim nga Allah akoona agamba nti ya ayyuhalladhina amanu abayimu abakkiriza kutiba alaykumus siyam mulaikira okubeera nga musiiba kama kutiba alladhina min qablikum nga nabeera nga gwabasookawo la'allakum tattaqun ng'ekigenda okubeera nga mukola ki kubeera nga muntya. Naffe abakkiriza nitubeera nga tujja okubeera nga tusiiba naye twagala tumanye nti tusiibye biki ebiyinza okutujjamu abasiibye oba biki bye tuyinza okubeera nga tukola ne tubeera nga tuli bweru wa kubeera nga tukoze eki nga tusiibye era nga empeera tezitubalibwako. Inshallah ta'ala munzikirize abalabi baffe ab'ekitiibwa era nga tubassaamu ekitiibwa okubeera nga mbanjulira ebintu ebyo singa tuba tubikoze oba singa tuba tubiguddemu nga tuvuddemu abo abantu abakoze eki abasiibye. Ekisooka al akal wa sharb amdan. Singa omuntu abeera nga alidde emmere mukya JAZIRA, singa omuntu abeera nga alidde emmere oba nga anywedde amazzi oba nga anywedde caayi naye condition eryo amdan nga agenderedde. Singa omuntu akola ebintu ebyo n'endya emmere oba andaba n'olya emmere oba n'onywa caayi oba ekintu kyonna kyonna amdan condition amdan ng'ogenderedde obeera okoze eki obeera osiibulukuse era tobeera mu abo abasiibye. Bimaana kitegeeza nti tofuna mpeera z'abakoze eki ez'abasiibye. Ekyokubiri omuntu singa abeera nga akikoze n'abeera nga ali bweru w'abasiibye nga tasiibye kigamba nti al ijma'i singa omuntu abeera nga akola ki singa abantu babeera nga beegatta. Mukya JAZIRA singa abafumbo babeera nga bagenda mu kikolwa eky'obufumbo obudde obw'emisana condition eriwo mu budde obw'emisana naye nga obudde bukedde ng'enjuba yavuddeyo kuba twalaba nti okusiiba kwaffe kugwawo oba kujjawo singa enjuba ebeera ng'evuddeyo oba singa emmambi ebeera ng'esaze swadiqan emmambi ey'amazima okusaawa 11:35 kwana omuntu aba ayingidde okusiiba amaze okulya ddaaku. Naye singa abanga ayingidde okusiiba ne wabeerawo al ijma'i okwegatta
wakati w'omwami n'omukyala ima abafumbo ima si bafumbo naye ne wabeerawo ekikolo eky'okwegatta abantu abo baba tebakoze eki baba tebasiibye. Ate waliwo ne condition ey'okubiri nti abantu abo baba tebasiibye baba basiibye buli kusete baba ku kisiibo naye Allah yabagamba nti balina okubeera nga basiibye emyezi emeka emyezi 2 mutatabi'aini ne condition ejjawo wano ey'okubiri basiibye emyezi 2 mutatabi'aini nga gya muddiringanwa au yut'am miskina oba okubeera nga baliisa abantu abakoze eki abantu abeetaavu oba abantu abateeyamba. Kakati mbadde nsaba nkusalewo ekirimi. Kakati waliwo ekika ky'abantu bano agamba nze nina essuubi ly'okutuukiriza okuwoowa omukyala nzikirizibwa okubeera naye agamba mu kisiibo n'agamba nja kituukiriza omukyala nja kugendayo muwoowe akkirizibwa oyo okubeera n'omukyala mu kisiibo. Okubeera n'omukyala mu kisiibo nga si muwoowe automatically tekikiriza kibeera haramu. Ate sina kisiibo kyokka naye mu busiraamu okuba n'omukyala yenna nga si muwoowe kibeera haramu. Ima mu kisiibo ima si mu kisiibo. Ensonga lwaki abamu bakola olukujjukujju ne babeera nga babasindikako ewaka oba tugendako eno tubeere nga tusiiba ate ne bakola ensobi ne babakomyawo nga yidi ewedde abakyala abo ne bafumba yidi ate ne basiiba nabo sittati. Ensobi ennene kiba kitegeeza omukyala yenna nga si muwoowe ima kisiibo ima si kisiibo takkirizibwa kubeera na musiraamu yenna mu mbeera zonna ez'obufumbo oba mu mbeera zonna ez'okuba naye ng'ali naye ewaka. Kati mukyajaziira nzikiriza nzireyo ku pointi yaffe eri nti omuntu oyo asiibye emyezi 2 mutatabi'aini nga gya muddiringanwa singa baba yeegasse ne mukyala we oba singa baba yeegasse n'omuntu yenna budde bw'emisana Allah penalty gye yamuwa oba ekibonezo kye yamuwa asiibye emyezi 2 mutatabi'aini nga gya muddiringanwa. Singa omuntu oyo asiiba ennaku 59 n'alwalamu ng'enkya abadde agenda kusiba olunaku olw'enkaaga emyezi 2 2 months consecutively n'alwalamu ziri zonna ennaku 59 Allah aba azisazizaamu aba alina kubeera nga addeyo asiba olunaku olusooka. Ne wabanga abadde asiibye nga wadde penalty eyo n'abeera nga asiibye ennaku 58 nga bulawo 2 Allah n'amugeesa obulwadde n'alwala mu butuufu ng'obulwadde bw'amaanyi nga tasobola kusiiba ziri Allah akola ki? Allah aba asazizaamu abazzeeyo. Allah kyeyagamba la'allakum tattakun mubeere nga muntya nze Allah subhanahu wa ta'ala omulezi wammwe kuba Allah ya Rabbul Izza Allah yatuleze yatubeezaawo fa'alu lima yurida akola kyonna nga baba akoze eki nga wabeera yagadde. Kyajaziira ogwe muteeko gw'okubiri singa abantu baba bakoze eki singa omuntu aba asiibye n'abeera nga yeegatta ne mukyala we gw'alina okuwa oba ekyokubiri au yut'am miskini oba aliisira miskini abantu abeetaavu bamiskini 6 buli kanaku n'okudda waggulu kiba kitegeeza Allah yakisaako penalty Allah yakisaako ekibonerezo oba haddi nga y'amaanyi nnyo tubeere nga tukola ki tubeere nga tukyewala. Kakati Imam ekirala kyembadde njagala okwebuuzaako wabadde otandika wagambye nti omuntu anywa amazzi kakati ate ono atagenderedde kunywa kati tugeze mbadde nnywa oba mbadde ndya nnyo nti badde nnuma nennywa nentegera nga taddeyo mu kamwa nentegera nti bannaaye nasiibye nyinza kukola nti mbeera kyebeeraawo. Alhamdulillah ekibuuzo omwanjuzi waffe kyalimbuuziza kibuuzo kirungi nnyo singa omuntu era singa kuba omulamwa gwaffe gugamba biki ebyonoona ekisiibo era singa omuntu waba nga abikoze akola ki ng'aba avudde mu kisiibo oba nga tabaliddwa ku kisiibo. Kati kyabuuzizza singa nnyo amazzi nga mutuufu kuba naddala mu nnaku ezisooka wano ebiseera ebisinga twerabira tuba tumanyidde embeera y'okubeera nga tubadde tulya kati mu nnaku ezisooka embeera tutabukako n'olya nga weerabidde oba omanyidde sisitimu enkadde mu bimu man akala wa sharabun amdan nasiya man akala wa sharab nasiya singa omuntu abanga alidde emmere oba nga anywedde mazzi oba kintu kyonna naye condition eriwo nasiya singa abanga yeerabidde omuntu oyo agenda bugenzi mu maaso n'abeera nga asiiba era ekisiibo kye kimubalibwako nga kikola ki nga kituufu kuba condition ezze wali nasiya yeerabidde alidde anywedde era n'olya ebbakuli y'emmere n'ogimalawo ng'abavubuka tuba n'appetite y'amaanyi singa ndi ebbakuli yange y'emmere oba nennywa akadomola k'obuugi oba akajuyisi nyekakuba wali nga tubali tukola bulijjo naye nga neerabidde naye katuuka mu ntobo nga nzikuse bulungi nsigala neeyagala nga nzikuse naye nga nkoze eki nga nsiibye kuba nasiya condition ezembadde neerabidde kasita nzijukira nti nasiibye awo wenkoma nengenda maaso n'ekisiibo kyange siriwa
siriwa kuba mbadde neerabidde Allah yanzikiriza okubanga neyongerayo nenkola ki nembeera nga nsiba. La yukallifu llahu nafsan illa wus'aha. Omusiraamu Allah takalubiriza mbeera yonna buli kimu Allah yakituwanga kigonvu. Ensonga yaffe eyokusatu, ebintu omuntu byakola nabeera nga tabaliwa kusiiba oba nabeera nga ekisibo kyekifu, nga tugamba nti alistimnai, singa omuntu abeera nga akoze masturbation. Masturbation etera kubeerawo nnyo mukya jaziira, ebeerawo nnyo mu bavubuka. Masturbation kitegeeza okwezanyiikiriza. Singa ozanyiikiriza obwereere bwo naye nga wasiibye obudde bw'emisana, eyitibwa masturbation. Nobeera ng'ovaamu amazzi agazaala ago oba spams, obeera nga ekisibo kibeera kifu. Era oba tosiibye, abavubuka tulina okwewala masturbation. Naye kibanga si kisiibo, masturbation nkola mbi nnyo obusiraamu bwagiziyiza. Singa oba ng'ogikoze naye nobeera ng'ofunye amazzi agakuvuddemu ago obudde bw'emisana, olunaku lubeera lufu. Era oba ojja kuluddamu oluliwe nga Ramadhan yakoze eki, Ramadhan ewedde. Wano no wajjira ensonga ey'okubiri, man asbah junba. Singa omuntu abanga akeesezza, man asbah, singa nkera kumakya, junba nenesanga nina janaba oba nenesanga neroteredde obudde bw'ekiro, nenesanga bakungoye zange nfunyeko embeera ey'enjawulo, obanga ndaba nfunye masturbation oba nga tukimanyi masturbation, sorry, man asbah junba, singa mba nkeesezza nga nina janaba nga neetaaga okunaaba gusulu olunaaba olw'okwetukuza, kitegeeza nze ate mba siri muteeko guli kuba neebase nembeera nga nafunye wet dreams, nembeera nga neeyoteredde nenkera ku makya nga ndaba embeera ekyuse n'okunaaba janaba, nze naabunaaba janaba nensiiba kubanga sikoze masturbation, sezanyiikiriza kuvaamu mazzi gali gazaala, wabula nabadde neebase neeroterera nenfuna amazzi ago agazaala nengasanga ku ngoye zange ku makya, kitegeeza ze ngenda kunaaba janaba oba gusulu ngende mu maaso nga nsiibye. Naye wano masturbation al istimnai kuba kwezanyiikiriza ng'ogenderedde, naye wali mba neebase nenfuna embeera eyo, kitegeeza nze nsiiba, sirina buzibu. Naye ate kiba kyanguddeko kiro, naye ono singa abanga akikoze ng'agenderedde nga yeezanyiikiriza n'afuna amazzi ago, kitegeeza nti omuntu oyo tasiibye, era ensonga mukya jaziira eyo etegeeza nti omuntu oyo ekisibo kyekifu. Nzikiriza nkusala ekirimi, waliwo ensonga gy'okoonyekaawo nga ngiraba nkulu nnyo. Kakati omuntu ono tugeze yeegasse n'omuntu we ekiro kyonna ne bukeera ku makya balina okulya ddaaku. Nzikirizibwa okulya ddaaku nga sinnaba kunaaba, nzikirizibwa okugirya n'ensiiba, tugeze neŋŋamba ngenda nnaaba ku subuhi naye nga ddaaku maze ogirya, tugeze njidde essaawa 10, neŋŋamba ngenda girya ku ssaawa 10, nja kunaaba ku ssaawa nga 11:15 oba 11:05. Alhamdulillah, kibuuzo kirungi. Singa mba neegasse mukyala wange obudde bw'ekiro nembeera nga tulidde ddaaku awo, bimaana ne budde ne bukyanga n'okunaaba gusu, naye nga namaze okulya ddaaku yange naye nga ne bukya obudde bw'okusiiba naye nga sinaba kunaaba gusulu, ekintu ekyo tekiri haramu, era ogenda bugenzima kubanga ekikolwa Allah kyeyagendereramu kiri ekikolwa ekya al-ijtimaa, okwegatta. Kiba tekibaddewo mu budde bwa misana, kyabaddewo kiro jasize nesigaza janaba yange oba nesigaza nembanga nenda okunaaba gusulu, naye ngaekikolwa kyabaddewo kiro, kiba kitegeeza nti nze njja ddaaku yange ne mukyala tulya ddaaku, bwebukya tugenda mu subuhi ne tunaaba olunaaba olw'okwetukuza gusulu oba janaba, tugenda tusala subuhi, tugenda maaso n'okusiiba kuba ekikolwa kyabaddewo obudde bwa kiro, tekyabaddewo misana, inshallahu taala. Kati nkozi tujja kulaba ensonga yaffe ey'okuna, singa omuntu abanga akikoze nabeera nga tabaliwa mu basiibi oba nabeera nga ekisiibo kye kifu, kigamba al-istidai, singa omuntu abeera nga yeegoga. Okwegoga kwawukana n'okusesema oba okuzza embuga mu Luganda, ngati Abaganda tulina ebigambo byanjawulo. Singa omuntu yeeteeka olugalo mu kamwa nabeera nga yeekaka okubaako okufulumya byalidde, omuntu oyo abanga teyasiibye era alina okuliwa olunaku olwo nga Ramadhan ewedde. Tugambye nti mukyajaziya, tugambye nti byawukana okwegoga n'okusesema. Okusesema kujja nga tokyeyagalidde, era singa osesema nga wasiibye tekirina buzibu, ogenda mu maaso n'okusiiba, wabula okwegoga wekenyiyo oba weekase okwetuusaako embeera eyo, era tobalibwa mu basiibi. Kakati imaamu nzikirize bannaye
tugendeko mu bulango bwa bakama baffe n'oluvannyuma tukomewo. A glance at the Americanism empowerment. When you take a sport or either take a deep look at the way the Americanism department is devoted to the practice. It is hands-on to every participant and backed by the well-stocked studios of Royal FM and Amarillo TV. The department has fed the group of practice with outstanding personnels backed by professionals in the practice, and it is seen from the products of the different students. Take a glance at every sector. The Royal FM has all the required machines and personnel to release a well-backed student. The Amarillo TV now has some of the most competitive programs in the media world. It is Mutesa One Royal University Journalism Department. Imam yabadde akyatutangazaamu ku ebyo ebyonoona okusiiba. Kakati Imam mbadde nsaba otutangazeemu ku ebyo ebyonoona okusiiba. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nate muyanze omukisa ogumpeereddwa mukyala JAZIRA OMUBEJJA okubeera nga twawumudde twagedde mulango w'abakama baffe nga tulaba ku ebyo ebyonoona okusiiba. Munzikirize abatulaba ab'ebitiibwa, abatulaba abalungi, tuyongereyo okuva twakomye ku ebyo ebyonoona okusiiba nga singa omuntu aba abikoze, singa nze abali mu maaso gwe mulaba oba nammwe abatuddeyo nga singa tuba tubikoze oba singa tuba tubiguddemu nga mu butuufu tetusiibye, era nga tuli mu aya Allah subhanahu wa ta'ala eyo mu surati al-Baqara aya 183 yatugamba baada a'udhu billahi minash shaitani rajim ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Nga tuba tuvudde mu aya eyo kubanga tuba tukoze ebyo Allah subhanahu wa ta'ala yabeera nga atuziiza okubeera nga tukola obudde obw'emisana nga tusiibye. Otugende mu mulango w'abakama baffe abatulaba abakadde baffe ebitiibwa tubadde ku nsonga egamba nti al-istidai singa omuntu abanga yeegoze, era tugambye nti okwegoga okwo kikola ekibeerawo ng'omuntu akyeyagalidde oba nti ng'omuntu akikoze naye nga tebyamukase. Era tugambye nti okwegoga kyawukana n'okusesema, kuba okusesema kijjawo nga teweyagalidde imma olw'embeera yo ng'omuntu. Tulina embeera ez'enjawulo nga olaba nti eri abantu nga watula mu kidduka akosebwa n'abeera nga asesema ngazza balansi, kati kiba kitegeeza kizze nga takyeyagalidde. So okwegoga kijja ng'omuntu yeetadde olugalo n'abeera nga azza ebintu eby'enjawulo ebweru, ne tugamba nti omuntu oyo aba tasiibira, alina okubeera ng'aliwa olunaku olwo nga Ramadhan ekoze eki, nga Ramadhan ewedde. Tubadde ku nsonga gye tugendako endala, tugambye nti al-haqnul maghdiya singa omuntu yeekuba empiso eya vitamini. Mukyala JAZIRA singa omuntu abanga yeekubye empiso eya vitamini, empiso ya vitamini y'empiso erimu ekiriisa, kitegeeza nti omuntu oyo bamuyingizza eddagala eryo naye lirimu ekiriisa. Ate nga jjukira twagayo mu definition yaffe okusiiba kuba kweziizaako ebyo byonna byonna ebikola ki ebintu eby'enjawulo nga mwe mulina ekintu ekikuyingidde munda nga kyakulya oba nga kyakunywa. So ate empiso ya vitamini ebanga erimu ekiriisa kiba kitegeeza omuntu oyo eddagala erimuyingiziddwa aba tasiibye oba aba avudde mu bantu abakoze eki, mu bantu abasiibye. Wabula ate singa bagimu kuba empiso eyo nga si ya vitamini, kitegeeza omuntu oyo akola ki, agenda mu maaso n'okubeera ng'asiiba olunaku lwe era abatalina buzibu bwonna. Bakadde baffe abatulaba ezimu ku nsonga tukyagenda mu maaso nga tubalaga ensonga ezo singa omuntu abeera ng'azikoze akola ki, tabalibwa mu abo ababeera nga basiibye. Ensonga endala abatulaba ab'ebitiibwa y'ensonga Allah subhanahu wa ta'ala
mu Busiraamu Allah yatwagala nnyo mu Busiraamu era n'atuwa okweyaga n'atuwa eddembe n'atugamba nti la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah takalubiriza mwoyo gonna okujjako ng'omuntu oyo yakalubiriza omwoyo ogwo. Waliwo ensonga egamba nti singa okwenywegera kiss oba peeki wakati w'abafumbo abavubuka abatulaba mwege muno tigenye wa abantu wano abamusanyuka nnyo nti Allah yatuwa idhin, Allah yatuwa olukusa peeke kiss tukirizibwa n'ogenda ku girlfriend smart girl lover nga tubimanyi ekyo toyina idhini era Allah akolaki Allah akubonereza ku bafumbo okirizibwa okisinga okupeekinga mukyalawo naye condition eriwo ng'osobola ofuga obwagazi twemanyi buli muntu yenna yemanyi bal insan ala nafsi basira buli muntu yenna yemanyi kati gomanyi obwagazi bwe bukoma bw'olaba ng'osobola okufuga obwagazi bwo osobola okisinga mukyalawo mu kisibo budde bw'emisana omwaka peeki naye singa kijjawo wakati awo n'obeera nga omukiisinga awa n'omwaka peeki embeera neekucyankalanako n'obeera nga olilezinga amazzi gali agazaala spams oba n'obeera nga spams zikuvaamu gwe oba tosiibye era okomaawo kyajazira omuntu oyo aba akomyawo singa akisinga mukyala we oba singa mwaka peeki embeera nemucyankalanako ey'obutonde nga tubimanyi omuntu oyo aba tasiibira ekisibo kye Allah aba akoze eki Allah aba akisazizaamu ekisinga obukulu kubeera nga twewala embeera eyo tugumiikirize Allah tugamba nti ayyama ma'dudaati nakumbale bubazi 30 days ate nga ku bafumbo emisana alhamdulillah Allah yatugaana naye ekiro osobola okwenjoyinga woyagala condition eriwo singa watoyingidde mu budde bwaki mu budde bwa ddaaku ka enjuba egudde. Kaakati Imam abantu abo abakkirizibwa okukola ebintu ebyo tebabiyitiriza babiyitiriza ennyo nekisukka. Alhamdulillah kyajazira abuuza nti abantu abo Allah yawa idhini naye tebabiyitiriza ennyo nga tugambye nti Allah subhanahu wa ta'ala la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah takalubiriza mwoyo gonna ya Allah wakuwa idhini kiba kitegeeza oliwaddembo kikola oba butakikola nga singa oba okikoze fabia wa ni'ima singa oba okirese fabia la basa naye nga condition eriwo toyina kubeera nga osukka ensalosalo tilka hududullah toyina kubeera nga osukka ensalosalo za Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga togudde mu dhambi oba nga togudde mu kyonoono Allah kyeyabeera nga akolaki Allah kyeyabeera nga atuziizaako era nga ekibuzo kyobuuziza kyandibadde kirungi nnyo okubeera nga omuntu yeewala embeera y'okusembera mukyala we wakumukisinga wakumupeekinga kubanga tomanya osobola okubeera nga ogamba nti nze nsobola okufuga obwagazi bwange naye buli omu abaako n'engeri gyayagalamu mukyala we kyajazira naddala kati abantu tulina obwagazi obw'enjawulo naddala nga abantu abafumbo bakeefuna wakafuna mukyalawo like shahawaati ziba waggulu nnyo obwagazi buba waggulu nnyo okusinziira kw'oyo abangadde ne mukyala we ebbanga kuwona abadde ne mukyala we nga bakeefuna mutuufu aba akyamuzuulako bipya buli kyamulabako kiba kipya nga ayagala akizuule era ensonga kyo obwagazi busobola omuyitirirako n'abeera ng'ava mu mbeera oluusi kakkana bagudde ne mu kikolo ky'okwegatta ate ne babeera nga balina okuwa omutambuli okusiba emyezi 2 mutatabiaini nga gyamuddiringana awo etwa miskini oba okuliisa abantu abeetaavu naye bawo n'abantu nga bo bawangayidde mu bufumbo bwabwe nga tebakyezuulako nnyo bipya alhamdulillah wangadde ne mama Sumayya mwena n'abaana nga 5 3 kitegeeza nti shahawaati oba amahabba gagenda gakolaki gagenda geesa naye ng'ekikulu kya byonna kyandibadde kirungi netubeera nga twewala ensonga ezo Allah tubeera nga tubeera kwa dhikaali nestigifaaru nga ekiri nti omwezi gumu nga tusembedde maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kakati Imam waliwo ampeereza wano ekibuuzo n'agamba nti ate ennyambala yo teyina buzibu nzikirizibwa okwambala nga bwe njagala mu kisiibo? Alhamdulillah tweyanza bonna abaweereza ebibuuzo ku mutimbagano gwaffe guno tuweyanza nnyo tusanyuka nnyo kituwa essanyu era kitulaga nti mu butuufu mutufollowinga naffe kyongera okubeera nga kituwa essanyu n'okubeera nga tubaweereza mu mpeereza ennyuvu kuba buli muntu wakuweereza ekibuuzo kiba kitegeeza followinga era ayagala okumanya kituzaamu amaanyi ku mutimbagano gwaffe guno ne tumanya nti naffe bye tuweereza binyuvu era byagala nnyo. Kati ku nnyambala mukyala JAZIRA nga ombuuzizza ennyambala ya kitiibwa nnyo Allah subhanahu wa ta'ala yabeera nga afadala obusiraamu n'abeera nga atugamba nti kuntum khayra umma
mweshibiina ekisingayo okubeera ekirungi ukhrijat linnas ekyajjibwayo abantu ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah nga Allah yatufuula nga tuli good example to emulate nga tuli kyakulabirako ekirungi kunyambala kunneeyisa kuki kati omusiraamu yenna imma kisiibo imma si kisiibo alina okubeera nga ayambala decently not indecently era ate mu kisibo kiyitirira ensonga lwaki kubanga olaba nga tusembedde nnyo Allah subhanahu wa ta'ala mwezi guli favorable nga ayyama ma'dudat nakumbalewo bazinenga za muwendo nnyo kasinga omuntu abanga yambadde bulungi ng'omukyala nga yambadde bulungi nga mukyala jazira we yambadde n'oggumira nobeera nga omuntu nga tutojja kwesittaza kiba kirungi nnyo era Allah subhanahu wa ta'ala abeera nga akuwaamu empeera n'abantu ab'enjawulo kati nga betulaba baganda baffe ababodaboda era nga bakuwa ekitiibwa bagamba hajja tula ku piki yange eriko wuzu so singa obanga omansudde olaba nga bano bakusika bano bakuzze eno tebakuwa kitiibwa babakulabanga ki babakulaba ng'omuntu atalina buvunaanyizibwa naye buli oyambala nga oli bulungi ojja kulaba nga bakuyayaanira ajja tisalaamu aleikum n'obuntu nga si musiraamu abakuwa ekitiibwa abakuwa respect ajja tula ku piki yange eriko wuzu ng'olabya ddala kuwa respect nga ogumidde era ng'oyambadde bulungi kati omuntu yenna alina okubeera nga ayambadde bulungi naddala ate ku mukyala kiyitirira era oweebwa ekitiibwa era obeera kyakulabirako ekirungi kya jazira abuuza ekibuuzo ekyo tukweyanziza nnyo era tukusaba ogende maaso tufollowinga n'abaala bonna tubeere nga tufuna programu ennyuvu eno mu Ramadhan Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubeera nga atusiima era atuwejjana nga yabeera nga atusuubiza mu surat Maryam aya 62 baada a'udhu billahi minash shaitani rajim Allah tugamba tilka aljannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiya ena kubeera nga nsikisa abaddu bange ejjana ababeera nga bantya bimaana ne babeera nga bambala bulungi mukyajazira nga omulabi waffe watubuuzizza nabeera nga bambala bulungi ne beebikkirira ne beeyisa bulungi Allah abeera nga atusuubiza ejjana nga kyekyo yempeera yaffe ennyuvu biidhini rahman. Abalabi baffe abalungi obudde bwe butusazeeko omulamwa gubadde bukyagenda mu maaso naye kansaba imam abansimbulire n'obugambo obutonotono. Alhamdulillahi rabbil alamin nate tukyabeebaza era tubeebaliza ddala tujja kusigala tubeebaza okubanga mutulaba ku mutimbagano gwaffe guno ogwa MRU TV olwa programu zaayo ennyuvu nga program Ramathan Kareem ebeerawo buli lwakusatu Juma Kareem tugifuna buli lwakutaano tubeebaza nnyo tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga abatuweera ebirungi bingi kubanga mu butuufu tweyozayoza ku mitima gyaffe n'okumanya ebintu ebyenjawulo bye tuba nga tubaye tetumanyi era nga nneebaliza ddala OMUBEJJA mu kya JAZIRA kubeera nga onkyazizza ku programu yaffe ya Ramathan Kareem barakallahu fik wa jazakallahu khair. Nsigadde Matova Ali amanya nga imaamu ku Muteesa wano University era nga nange ndi muyizi nga nkola Bachelor's of Arts Education ni musajja musomesa era nga ndi mwaka wange ogwokusatu biidhinillah. Saba Allah subhanahu wa ta'ala bibadde bingi n'olw'obufunda bwakadde saba Allah tusinkane nate omulundi omulala tubeere nga tuyongera okubeera nga tumanya ku busiraamu bwaffe ku ebyo ebitintini biidhini rahman sijja kubeera nga neeyongerayo. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Nasigala nga mbeebaza olw'okubeera nga mutulaba ku mutimbagano gwaffe guno mu mbeera ez'enjawulo. Nja kubeera nga nziza akazindaalo w'omukyala nkyaziza OMUBEJJA omukyala Jazira okubeera nga insha Allah atutwala mu maaso nga atusiibula lwa programu yaffe n'ennyuvu. Abalabi baffe abalungi bannaye kadde ke katusazeeko naye njagezaako bafunira olunaku olulala twongezeewo program ebinyuma bikyaliyo era nga n'ebyokuyiga bikyaliyo naye nsaba temwerabira ku subscribinga ku YouTube channel zaffe kulikinga era okusharinga. Nsigadde amanya OMUBEJJA JAZIRA NABABI.